tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Simula tugende obadde okimanyi nti waliwo omukazi azaalibwa nga talina n'abaana yawa obadde okimanyi nti waliwo omukazi azaalibwa n'okuzaalako n'azaalako n'abaana n'egibwamu. Abantu bangi batambula nga balina ebisomooza. Abasinga obungi bagala gundi mugumba tumanyi bwe kiruma kubanga tumanyi byayitamu mweyembeera gyali mu nkwaniriza n'enkobaza okuba ng'otwegaseeko olw'omukago olwaliyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu buli lwa mukaaga tubeera ne Musawo Aida Nassolo okuva mu Wandege ya Imaging Center. Bw'obanga mu Kampala oyogera ku bantu oba imaging specialist bamuyita Musawo Aida Nassolo. Obwo obukugu we buli era okumuzuula buli kaseera kanzije munatusonyiwa abamukubira essimu oluusi abamuweereza messages n'alwawo ziddamu. Amazima amatuufu gali nti abeera busy. Olwaliro tugenda kuwumbawumba ensonga y'abantu obutafuna mbuto. Yalufunako n'azaala n'okuzaala n'ataddamu ddufuna. Abantu abo be bagenda okutunuulirwa era nzikiriza nti olaba programu egenda kuwumbawumba ensonga y'okulemererwa okuddamu okufuna olubuto. Bangi nga taddangamu ddufuna ne wabaawo oli nga azifuna ne zivaamu, azifuna ne zivaamu. Kiva ku ki? Bangi bagagga, yali alina akasajja kaavu n'akazaalira n'okukazaalira, kati yafuna ekigagga kye bali mu ssente kimuzimbidde kalina kimugulidde mu mmotoka zino ennene naye omwana abuze. Ofunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi oyo otya? Ndi bulungi. Sina tabunaaka. Abantu bakwagala. Bambi beebale. Abantu bakwagala. Era njagala nnyo okunjagala. Nabadde ne mmeeya ow'Amakindye Kasirye Enganda Ali Mulyannyama Alhaji. Ngamba olina ekisawo ekyo ky'oba nakyo mazima ga Mungu akwanawulira kifumbo. Naye Haji. Era gali ekintu kitegeera ebintu. Anti omumanyi waalwali. Mutegeera bulungi. Akwagala nnyo atagoberera. Bambi nange mwagaza njagala nnyo omuntu anjagala. Personally nganze omuntu nina omukwano. Omukwano ogw'omuhabbati love friendship. Love. Bw'oyagala. Love is a gift. Love is a gift from God. Katonda akigaba bugabira omuntu talina mukwano tosobola kugweteekako kubanga kibanga kirabo. Era bw'ofuna ng'omukyala alina omukwano oba omaze. Bw'ofuna omwami abaami tebalabika. Omukwano gw'abaami gwaki balina omukwano gwa kikuusa. Si kikuusa. Bangi anti babayita ba one hit wonder akuba kamu nadduka. Naye waliyo abasajja ssebo nga bw'ayagala. Saakunyumiriza nina gye nakubadde nkola scan nga si Wandege ya Imaging Center nayo bampita. Bangamba jangu tukwebuuzeeko. Mamba ndi awo nkola ku mwami. Mwami ngamugamba ne kiki. Bamusanze gamba akatukuyitira omusawo ajja kukebere. When nahandikidde okutiira mwami nga mukebera munnyonnyola. Ngagamba sokulindeko mami ajje. Ngamba ate mami ye mulwadde. Ye gwe mulwadde kakunnyonnyola obulwadde. Tulina gastritis wano mu lubuto. Kati wava mu gastritis ntudde wano mu testicles. Kati side emu yazimba ensonga lwaki obadde olina pain eyo bweto. Nagamba lindako mami. Namugamba kiki? Lwaki tulinda mami? Kugamba tuli ku mukwano gw'ekikuusa. Omukyala ali ku simu tamala nze ndi ku budde. Mami jangu, mami sooko ojje. Twatudde awo omukyala agamba kaakati mami basanze ninamu gastritis nga ninamu
okaiti si wano nga ninamu omusawo nannyonnyola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati kati mami mbadde nsaba ompeeyo treatment ejamala emitwalo 4 bw'omala ompeeyo nezakarayibena akokunywako omusajja naye abakazi bannange nabaza olutuko bweti nekukimanyi nti agasajja gangi nga gakuuzi naye nga bwedda gye batulindidde mami ate kasita owulira ng'omusajja nga yeeyisa manya tukisussa kubanga kati wano tulukebera gwe mwami omukyala tumwagaza zaolinde mami ategeera obulwadde mami ava kaki kasawo era yaziwadde mami yadduse misinde kati nze ogwo omukwano ndagirawo gwa bukuusa omukwano ogw'omusajja akuwa omanyi omusajja ng'akuwa bw'owulira kubanga gwe mukazi ate nga gwawa tebinyuma tolina na laavu gy'ofiiringa kubanga abakazi babatonda kuweebwa ne kati omusanga asituse bw'ati ng'alenze ayiayiaga omwana mami mulinze twamulina omukuluka okuweweeza mwoyo aweweeza mimiro obwo obulamu si bwangu n'omusajja bambulumi kati mami abagamba tisigenda ziwezeddwayo olaba pain wekalakata ddala oba musajja muki n'ozisabira nazisabira mu bantu nga bakulaba ate okola ekiwa tulina ekisanga sebo nga bamala zikyoleka naye kimanyi nti musawo nkwagadde nekikwana kwagaana afisaako 14 n'aliwa mukazi we n'akwana ate basajja bo bamanyi kye baagala always yeteeka mu position ng'alina kyakwagalako kati n'akifuna n'amaani agende wa mukazi we n'alega centimeters per second n'anyumirwa bwenadda ewuwo ne yeebaka n'asaba ereeza enkeera naye omukazi tomuliira ana ne weebaka anti okanya mugongo omukazi n'olyezize anti akikulangira abakazi mulangira walidde zaaki ezaani ate mba nkusonyera ki gira tugire leero tuli kuki njagala tumalirize gundi eno tugiruddeko soko tutereka ennamba y'essimu abantu bajja kugisaba giwandiikewo obuwandiisi ebeerewo bw'oba oyagala musawo Aida Nasolo kuba ku ssimu 0753 29 79 94 0753 29 79 93 ng'otaddeko wandegeya eyo woogikubirako wonna kasita budde bwa misana njagala kino ekyokujjawo nti musawo takwata masimu kati bola basikwata kuba kweno bujja kunfuna amateeka by 0781 95 97 38 0781 eno ya WhatsApp 95 97 38 eya WhatsApp kati endala gy'okubako nga si ya WhatsApp ya 0705 25 14 5 zino essimu nga bwe ziri wano zeza Wandegeya Imaging Center era bw'okuba ku ezo manya ogenda kufuna tugenda maliriza naye bambe abantu nga balina ebibuuzo bingi otudda ku bibuuzo nabyo bya mwezi kati simanyi naye tujja genda tufunamu kubanga tugenda kudda ku bambi secondary infertility mu basajja abasajja nga tebazaala nga yazaalako omwana omu 2 n'alema okuddamu okuzaala omwana owokubiri oba owokusatu basajja nabo balinzi omanya abasajja bo lwobeera ng'osomesa ku bakyala ate nga bo bavaako kati abakyala badde nga tubamalirize tugende ku nsonga ezitawaanya nabaana ng'omukyala yazaalako omwana we n'amusitula mu nabaana yeemu nabaana yeemu neetawaanyizibwa obulwadde ntaddamu kusitula ki ng'ensekeze ennamu kyekiri kye watugamba nti omuwala okoonya 23 24 25 zaala obwana bw'osirike zaala obwana bw'osirike twagamba bave kwekwasa abasajja mba bazaalibwa guno omulembe tokagamba kawalako kazaala obwana bwako kasirike ekiika mbeera mugamba kubanga fe abakyala kuba n'ebivubuka ajja kubuuza musawo nzaale mwani omusajja asajja balina enkwaso si nkwaso ensonga si ya nkwaso n'omusajja azaalikamu kikulu naye abasajja tebakyalina buvunaanyizibwa yalina obuvunaanyizibwa yali Yesu ebbanga omusajja abuvunaanyizibwa lwakuba nze nayingira mu bufumbo nga bazadde bange baŋŋambye yingira mu bufumbo ng'oli mwetegefu okukola ng'omukyala bw'oba okola enkulaakulana yammwe ja speed
ng'omukyala olina ky'oteeka ku mmeeza. Mukyala bw'okka wansi n'olinda okusabiriza omwami, batuweeyo zino, batuweeyo kino, batuweeyo kiri. N'omwami yali badde agenda mu maaso oba omusika ng'omuzze no mabega. Abaana gonna tukosa school fees nga tebazirina. Ate abakyala, nze njagala okugamba abakyala, kola nnyo ofa okulaba nga oyagala emmotoka eno. Zata wange yanzikizanga ekintu kimu ekikusomesa era ekikukozesa nti bw'otuuka ng'oyagala Kawundo Harrier mwaka 2020 ogenda bugenzi mu bondi. Tolina gwe weebuuzizzaako. Okitegeera? Ensonga lwaki olina ozuuka ku makya? Omusajja muweeko kiro. Okitegeera n'essaawa 5 muli mu kwevulukuta mu buli newankubadde ez'emisana. Munanga agasajja gye gali twamulina fulujo wa boda boda. Nga wamala okutuusa omusaabaze ku bwebusaabaze. Anti yasolanga ku bwebusaabaze. Nga kasita bange omusaabaze adda ku olwo. Oba kawopeti. Oba gamba. Taita wakanga taliddeeko. Okitegeera kati aha. Badde twalawo omusaabaze navuze wabbiri. Badde twalawo omusaabaze. Kati ku ssaawa 5. Nga ne bwavuga abasaabaze bana. Abakwata ku olwo oluguudo. Jemirundi jajja okuwetewa. Obudde madde manyiwe bukya. Katonda akuwa naddala abakyala ofunye omuntu kyoga omuntu wetise boxi. Bangi. Tulina kyosobola kutuusaako mikono kukola kulabirira baana bo. Omuntu nga box kabi. Nga just box eri awo. Ntero giyita emboga nti erabika bulungi munda nkalu. Tolawudde nga agamba nti okufuna omusajja azaalika mu sikyantu. N'omukazi gw'ozaalamu. Kubanga Mr. Lugonvu okuzaala mu mukazi emboga at least ate obolekayo. Kubanga abaana kati fe abakyala tweveeyo eri tuzaale abaana baffe tubakuze bulungi because omwana wagenda asaba ekyokulya osooka omwami batuweeyo omwana yasabye kino bakimumme abasajja tebalina nnyo mukwano nga bwe tubagambye ogwo omukwano ogwo. Kati it is time guzaala abaana bo onoonye ssente okole osirike tusomese so kati noza tubayambye bajja kiyiga tugenda ku mulooza nti akabiri ke musibyeko ne makeup kye kyamakulu oli nabigula akabina nga kyabugagga kyalina kabina nange mu bufumbo owulira omutwe tegukweyimirira tevogatako akabina akabuli omwami omu yaŋŋamaze mukyala nga kyanga muwasa bata mu luzungu buttocks olina kali akagambo ke waŋŋamba akasayansi akabina Sinyashi. Kijjukira. Kaakati Mutawa akutumidde. Musumba Victor Francis Mutawa. Tasuba programu yo. Omwami ate mwagala nnyo singa naye akimanyi. Ojja kuntwalayo. Akwagala. Bannange mumatira nnyo nange nga bw'okiwulira. Mukama muwomu kiseraga bw'omumanyi. Amina ngutwala. Nyongera osomesa abantu bongera okuyiga. Bongera n'okufunamu. Kati ekyo kikyowutula. Mbadde njagala leero bino twabimaze. Ende tuddayo. Ate abadde yajja genda ku shows endala azibikkule. Tugenda kwogera ku nabaana. Tuli kano. Yes. Makati awo. Nabaana yeeno nga bwe tugiraba wano weeyimiridde kati eno ye vagina. Kubanga abakyala bamanyi omwami waba ayingira mu nabaana. Mwami akoma wano mu vagina. Nabaana abagamba mbu simanyi abatuuse mu nabaana ku nabaana. Balimba. Nabaana ina oluggi baluyita cervix. Tesobola ddugula. Ne bw'okwatayo bw'oti era cervix. Katonda yabiteeka eno waggulu bw'ati. Waliwo abagamba mbu simanyi abatuuse ku nabaana. Abasomalia, Abasudan. Tasobola ku nabaana. Abadinka. Odinka naawe yawanvuwa nnyo. Nerindako gwakola sikaani. Ebyogerwako bituufu oba kubatya buti. Bituufu. Bawanvu. Nedda Katonda bwe yali designinga omwami. Buli omu yamudesigninga lulwe. Alina abamu be yakolanga basitudde mu maaso bweti. Okiraba? N'abakubi be yakolanga n'abamma. N'amuwaka mu maaso kamu nga Corpus spongiosum ne Corpus cavernosum twayogerako ng'obubwe bu maaso kuva mu buto bwe. Kati bano abadinka abamu ayinza okuba alina Corpus cavernosum, Corpus spongiosum nga butono naye ng'aleeze bw'ati. Nga yezize empamvu. Nga mpamvu. Olumwegana ne mu mpale. Nakola. Anti kati mugambe Katonda waba awunda omuntu. Amayirako amagezi ge. Oyo n'amuwumba bw'atyo. Kitegeeza omusajja tasobola kusukka wa. Kati era mubaamu n'abo abasajja abalina nga bo yafuna
kopas nga ye kopas ye nyimpi naye ng'erina maso kampi naye ng'asiba ekinywa. Olina ekinywa. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Kyemukola ky'amaanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. High Energy Electricals abakuguwera bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ga njuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku ssimu 07 83 75 52 2. Essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba High Energy Electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masannyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukwaniriza oluganda aliyeyo amanyi agangenze Musawo Aida Nassolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda aliyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Nkyali nawe kyali nange tukyali Musawo Aida Nassolo okuva ku Wandege ya Imaging Center. Njagala kujjukiza Hillview Primary School Matanga. Abaana bo bango ogamba nti noonya essomero mwenteeka omwana wange ligenda okumuwa emirembe n'essanyu. Omwana mutwale ku Hillview Primary School Matanga, tojja kubanga wejjusa ssomero ddungi lya nkizo lya muwendo. Omwana bw'abeerayo yabeera ng'ali ewaka n'okusingawo. Omwana bw'omutwala ku Hillview togenda kuddamu kubanga owulira ebizibu by'ewaka oba ki nedda. Ojja ddisanga Masaka City Matanga ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka, oba okuva Masaka Town ng'odda e Kampala liri wakati awo. Oba mumanye Butende ali ku kkono, Matanga ali ku ddyo. Wajja okuba ng'osanga essomero. Omwana bw'agenda ku ssomero omufalisa agusangayo, uniform agisangayo, binaakina bikopo, masowaani, simanya bijiiko, fooko, bidomola, baafu, byonna bisanga ku ssomero. Ye Hillview Primary School Matanga. Genda yoko liyina abayizi ab'ekisulo ate nga liyina n'abava ewaka. Abava ewaka bali ku P1 paka P4, ab'ekisulo bali ku P1 paka P7, naye ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso okuva ku P1 okutuuka ku P6. Genda yo twaliyo omwana wo, tojja kwejjusa. Ennamba y'essimu ya 0752 64 74 22 0752 64 74 ye Hillview Primary School Matanga. Genda yo ogezese emikisa gyo. Lwengo General Hardware ye hardware gyenkuzigirira. Gwe nagamba nti njagala tandika kuzimba mwaka gujja, njagala tandika kuzimba mwezi gwa 12. Wandibadde weekwata ddala weebalinye namba y'essimu eyo ku screen. Wandibadde weekwata ddala Lwengo General Hardware n'otandika okusevinga bw'ofuna akakadi n'okasayo, bw'ofuna 5 n'ogasayo, bw'ofuna 2 n'obusayo. Ogenda okutuuka mu December nga material gwe weetaaga wamumalayo da ng'otikka material wo ng'ogenda ku site aba servant constructors nga batandika okusitula ekizimbe. Mu bbanga lya wiiki emu nga wall plate, wiiki eddako ogirinamu kugumamuko, wiiki ey'okusatu nga aibaati nga liruma, nga naawe obona obupangisa. Musawo wanjisebo Copas Cavendosa njogedde bulungi.
ennaku zino corpus cavernosum byebinywa twabyogerako ebinywa. ebinywa Penis has those major muscles, corpus cavernosum and corpus spongiosum. corpus cavernosum bugumu bwa binywa. Omuntu atekayo comment awo n'agamba musawo wagera ku penis ajja akamwenyu nengamba mukyali ate bo kitegeera olina okujja akamwenyu kubanga oba oyogedde ku kintu kugamba ekituyimirizaawo ffenna. Singa penis eyo teyaliiwo singa tosibye ettaayi okitegeera kyogamba nginoonyeza mmere sibye ettaayi n'ogamba omwana n'agamba yes, omwana agamba yes ekiddaku kyawo nedda sewo so kakati tuli ku nabaana eno. The uterus erina 3 layers. Layer esooka tugiyita perimetrium. Kati kana akali wabweru kyekinyi kyekinywa kye outside covering of the uterus. Yes. Ebagiyita Perimetrium. Yes. Covering ey'ewabweru, peri is the outside. Kati ntudda ku nnyama, the uterine muscle. Muscle ye myometrium. Eyo nabaana. Kati zino jjo tezirina nnyo mugaso okuggyako okuwanirira. Bino bino wabisoma ku myaka emeka? Otegeeza ki? Okyali kiwala kito. Naye ate ebintu bya kikadde. Si bya kikadde. Bingi ebiri mu mutwe gwo. Kuba nno bino tubisoma ng'oli. Kyokka olina ne laavu omwami ogimuwa. Njogama bino ate bibuuza laavu. Tebineebuuliza laavu bino. Mwami yo olina mumuwa laavu. Kyekyo ky'olina okukola. Ng'omukyala era omala okukwata sikaani bwenti ne maanda ekukebera nga njiwola katangiza wa ewaka. Naye nga yatuuse dda. Nga yatuuse dda. Otuuke waka n'ofumba akamere. Nenzizaako n'ettooke. Noyuza n'amasuka. Neefukamira nti mukama wange lya kamere. Okagaza? Yesebo. Kubanga kyokka n'osanga omwana akyali muzige kyamanyi kyalina apartment yagula ne kagundi ne kana ka washing machine. Nga tasobola mwami we. Kyamanyi kyalina naye ng'awulira ensi yagimala. Tasobola fukamira mwami we no. N'okufumba amulisa teekawo. Oba oyagala okufumba Mr. Lugonvu, one thing you have to keep is discipline ng'omukyala. N'okuba ng'ossa mwami we ekitiibwa oba olina ssente oba tolina. Ate ssente oba olina ssente tekikugisaako mwami we ekitiibwa. Ate omukazi alina ssente nga wampisa anyuma naye omukazi omwavu nga talina mpisa atunula ng'ekisiimula ky'omukina. Ate kati oba olina ssente sikisibwe buli kimu. Kubanga ssente togenda kwebaka nazo mu buliri. Era tezigenda kuzaalamu baana. Era tezigenda kuwa maka. Oyinza obba olina ssente omukyala tosobola kuwa maka. Omwami wo yakuteeka ewuwe nakuzaalamu abaana ne kati nze ombuuza nze nva kaliisizo. Amampa ati nagajja waaga agayimirira ku musajja. Obulidde. So this is the myometrium. Myometrium ye uterine muscle. Kati bino Katonda yabiteekawo nga bodyguard. Okutangira. Ky'oba olaba omwana abeera muli munda ng'alinga etoloddwa amagye. Kubanga eno muscle nnene nnyo bwet nga wagisaze ebanga ennyama. Eno muscle. Kati ogata ne perimetrium, the outside lining of the uterus. Kati kano kenkubye bwenti ketuyita endometrium. Kana nteke kasinga omugaso. Era tugenda kwogera ku myometrium ne perimetrium tugenda byerekereza. Kubanga omukyala yazaalako omwana bw'afuna obuzibu ne endometrium taddamu kola ki? Kuzaala. Kubanga omwana bw'ava eno nga bwe twayogerako agenda kujja asibire wano makati. Zygote. Ezo stages omwana atuuka wano ku 4 weeks. 4 weeks already the sac ebeera ekuŋŋaanidde wano. Omwana ali mu endometrium wakati era bw'aba avaawo endometrium yennyini yeeyiika n'omwana waayo n'afuluma. Katugenda kwogera ku ebizibu ebitawaanya endometrium. Ebyokubanga wafunako olubuto n'olemerera obutaddamu kola ki? Esooka tugiyita endometriosis. Yes. Ebintu bino bitwanguyira nti Musawaida Nasolo abituwa mu lulimi oluzungu n'abituddiza ne mu Luganda n'obitegeera. Yes. Endometriosis kitegeeza akawubi ka nabaana nga bw'okalaba wano makkati we kalina okubeera mu buli mukyala. Endo is the endometrium. Cis is the shifting.
kati kitegeeza akabubi kano kaavaawo wano shifting of the endometrium to other places like the ovary oba the tubes kasobola n'okugenda mu mukundi kiba kikatutteyo katambula butambuzi kasobola okuba nga wazaalako omwana asooka ne kijja later ne katambula nga wazaala omwana we asooka bulungi nnyo nga akabubi ako kaali muki munnabaana after ne kasituka ne katambula ne kagenda mu tubes ne kagenda mu ovary nafuna n'omukyala nga periods ze ziyita mu mukundi nga ye endometrium okushedi nga teyita eno efulumira wano mu umbilicus n'alwala nga ye period eyiye eyita muki baamala mulongoosa endometrium tissue ne bagijjayo eno n'alyoka atereera era bambi talina mwana kati begende eno mu magye kati kyogeddeko kiringa wona tugiyita in simple terms osobola ogamba this is the ectopic endometrium yatambula yes endometrium yava weeyina okubeera n'etambula kati omwana ne waaba afoominze wano talina gy'agenda kulaga wano akabubi kannabaana kaavaawo ne katambula ne kagenda ne kabeera ewalala kituyita endometriosis kati endometrium esobola okuva wano negenda nejja neegira wano kati ku scan ogenda kukirabanga there is a well defined thin walled mass oba ecocomplex mass ng'erimu ebintu ng'ojja kukitegeera nti akabubi kannabaana eno kanoonyezaayo sikalabayo otandika kanoonya ogenda okukasanga kali muki mu ovary this one is the major tosobola funa lubuto nga endometrium ekoze eki etambudde era gye tukasanze gye tugisanze order for operation mbadde nyina kyembuza nti bwebeera oba mukundi oba eno ewabeera amagi musobola ogisika ne mugizza mu position entuufu bakulongoosa ne bagijjayo ne basuula nesobola okuddayo neyeefoominga nga bw'erina okufoomingibwa eddamu neyeefoominga exactly era kati bw'okisanga eno mwetugeze mu ovary oba okisanze mu nseke tugiyita endometrioma yes ku scan all these osobola bikebera nga okoze imaging n'otegeera obubonero ki omukyala bw'anategeerako nti nandiba nina endometriosis nabaana yange akabubi kange akannabaana kyoba tulemeddeko nnyo nti omukyala watofuna lubuto sooka ogenda oyakukeberere oyinza okuba oddawo omenya eddagala ezimbulukusa amagi ng'olina endometriosis yes sayini esooka omukyala gy'azonda ofuna agenda kufuna gye twayita dysmenorrhea painful period dysmenorrhea lwaki period eno eri painful akabubi kannabaana kali mu nseke gye katalina kubeera kati pain eno ejja nga tunagenda namu period kagezaako okwesindika bambi okuvaayo eri gye kakola ki gye kali kawaguze kajje kafulume kati pain ekukalakata before pain nekukalakata the abnormal pain eetaaga pain killers ng'oli mu period pain esobola okuddamu after olw'okuba nti nno the endometrium shifted to different places era wona abaana kasita nkugamba nti olina endometriosis omwana asooka omuzze wali ebyokunoonya olubuto taasa bulamu abakyala abanoonya abaana nange ndi mukyala naye oba onoonya omwana weerabira byonna ebikwatako ne pain gy'olina nodda ku kimu kya mwana nakyogerako naami abanoonya amaanyi g'ekisajja abeera awo ngongo gumukalakata ensigo zimuluma naye ayagala kimu kusituka ddakiika 2 naye n'omugamba tosobola kusituka ddakiika 2 nga tesitakozi nki ndwadde tosobola kunoonya lubuto kunoonya lubuto nga endometrium yatambula eri mu magi sooka okebere nti owalugombo kyagamba where is my endometrium olwobuuza kebera scan musawo akebera scan agamba uno nga mugezi nti no tell me is it in the uterus or it has shifted to the ovary okay. This is the knowledge omukyalina okumanya not necessarily ojja kuba ne endometriosis isn't that endometrioma that is endometrioma because on what scan ajja kujja wandiike diagnosis the sonographic features are suggestive of an endometrioma gotambule ng'okuwulira tomanyi nti ogezi na endometriosis yo yes kati sayini endala gy'ogenda okufuna omukyala tulina heavy bleeding
bwogenda mu nsonga yinza okuyimuka bwoti nokola wa mulimu agamba najjanga yewaana nze ne padi sikyazikozesa nkozesa cotton but it is not normal. Si kikulukuto. There is si kikulukuto but omuntu ayina heavy bleeding ayina irregular kino byanjawulo ye talina nnaku za kulwaliramu aba ali awo irregular bleed because endometrium yeeyiika twavudde kweri enjogera ya bulijjo nti ejjiri eriyiika kati omulabi waffe amanyi bulungi nnyo nti when you go into your period the endometrium is shading. Mu maaso awo ngenda kusomesa kiki ekiyetera endometrium to shade. Ngenda kusomesa obulwadde obuddako bwa endometrium. Tugenda soka kumaliriza buno. Heavy and irregular bleeding. Era omukyala y'omu ono ajja kufuna kye twayita dyspareunia. Painful sex. Lwaki omwami ye twagamba ye already yaba ayingira wano. Kati buli wayingira wano, if there is an endometrioma in the tubes, asobola okukwata eno angle, endometrioma nga yazimba okutuuka eno. Because tugiclassifying according to sizes. Bw'ogiraba nga nnene, ereeta pain ku side. Esobola okukwetera back pain, esobola okukwetera pelvic pain. So ntugamba nnyo abakyala ntogayalira pain ezze mu ndira. Kubanga kabonera kakulaga nti your reproductive system eyina question marks zeekubuuza. So bw'ojja mu scan nze nnwana njiwawo omubiri waggulu ne wansi okusobola okumanya the cause. Ekinnwanya kumanya lwaki tofuna mwana. Era mugwana scan yaki olwa kubuuza n'okubuuza scan yaki mu kufuna olubuto. Gye bansabe y'enseke yaki to rule out all these. Yache manya abasawo kati bagenzi bategeera nti omuntu atafuna lubuto tosooka mupiika ddagala lizimbulukusa magi tosooka mupiika abakyala asooka na afa abakyala binaku oluva mu mukolo balinga okutemera ettwatwa bakutemedde kamunye bakutemedde ebidagala onoonya mwana kumbe olina endometriosis. Tewali kamunye wagenda kukwatira ku endometrioma ekyo nkikakasa okuggyako ng'ogitegedde ne bagijjamu. In the earliest stages, esobola okufuna treatment, nekola ki, nesobola okutereera. So kati twogedde ku one of the signs omuntu asobola okutegeera obulwadde obwokubiri. Endometrium gye tugenda osomesaako olwaleero ndowooza. Eno yo endometrium. Kubanga ndaba naye ekyalina ebyawo there's what we call endometrial hyperplasia. Endometrial hyperplasia kitegeeza bw'omala period omukyala that means akawubi ka nnabaana okayiye obeera bwoti kati period bweggwa bweti nga body esindikayo progesterone. Abantu babuuza nnyo hormone ziyamba zitya mu kufuna oluki oba nakyo tunakisomesaako. Because hormonal imbalance nakyo kyafuuka kigambo kya bulijjo. I think we shall get time nga tulinaba coveringa gundi eno tukinnyonnyoleko. Kaakati obeera bwoti ng'ovudde mu period. Kati the endometrium etandika okwezimba the last day of your period. Negenda ngedda. Eno amagi gatandika okukula tuli gye tuyita early proliferative phase. N'abaana eno ng'etandika okufoominga eri thin. Kyova olaba kugamba nga ava mu period tosobola kufuna lubuto. Ensonga esooka amagi gatandise butandisi kukula ne endometrium etandise okukola ki okwetegeka. That is between the 1st and the 10th day. Kati wezisuuka mu nnaku elumu. Kwasi watugamba nti omusajja nga toyagala mukazi afune lubuto. Yes. Bw'ava mu nsonga nti avuddemu leero. Yes ebo. Bala wakati w'olwo olunaku ennaku 10. Yes. Lirao. Yensonga lwaki tosobola kufuna lubuto because the endometrium eba eche. Kumi awo nga yakavaamu. Naye jjukira eno etandika okwezimba muzino ennaku the endometrium is
thickening ebeera very thin ne ku scan oba ogikebedde nga n'amagi gatandikiriza okukula. Kati ku 10th day 11th day eggi liba erisookulumye liba litandise okukula nga lyenkana bwe liti nga ne endometrium egenze yeetegeka because omwana alina ogisanga nga yeetegese eri ready. Yes, awo tugendera mu late proliferative phase. Late proliferative phase eva from the 10th day to 12th. Nga nabaana emaze okwetegeka. Anti wano nabaana ye bayetegese ngeri ready. Kati ku scan nze mba ngiraba nti this uterus is demonstrating a late proliferative phase. Kubanga ku scan ffe bane trilamina appearance nge enfaanana yaye kulaga nti eno eri ready. Eggi liba lirinze nga n'abaana ekoze eki? Erinze. Yes. Kati from the 12th, 13th, 14th, there's no ovulation days. Eggi liba likuze ne lisembera ne lijja mu luseke okulinda enkwanso nga n'abaana eri ready. Usually ebeera epima 10 to 13 millimeters n'abaana eno. Kati omwana bw'ajja n'ayingira mu nabaana pa ng'omumwa gwa nabaana guggala. Guba gumaze okukkiriza enkwanso. The cervix closes. Ate omumwa gwa nabaana okuggala bwe guggala. Ono mutaka aba akyayitawa kubanga kakazanyo bakanyumira paka ku myezi. Ati mutaka abeera mu vagina tabeera mu mumwa gwa nabaana. Yesebo. Twagambye cervix ye white enkwanso. Kati owefominga omwana ajja atuula wano. Singa liba tebifominze mwana nabaana egenda sigala ng'egejja emale ekole ki eyubuke. Kati endometrial hyperplasia is the abnormal thickening of the endometrium. Endometrium ezimba okuva ku wa bulijjo due to low levels of progesterone hormone mu mukyala. Mbadde ngenda okuyingiriza mu hormone imbalance. Naye akadde katukutte tugenda ntandikira wano. Tutandikira. Kubanga tukyalina endometrial hyperplasia, tukyalinayo jembadde ndinyo okunnyonnyola. Tukyalinayo endometrial polyps. Ebiyinza okulemesa nti kana akabubi we kazimba okusinga we kalina okubeera. Ogenda kulabanga amagi tegazzeemu okukula bulungi ate nga togenze mu period. Lwaki abakazi abajja mu nnyimbuto balina emikisa mingi obutaddamu kuzaala? Era lwaki abamu bakirowooza nti bw'obanga wazaalako n'oddamu okunoonya omwana n'abula akabonero ak'ekukuna nti wasooka okuwakankulamu embuto newankubadde nga si bonna. Nga si bonna. Kansooke mbakolereko katini. Eno endometrium bw'oba wajjamu olubuto bakalakata endometrium eno ne bagijjamu. Kati wano ku uterine muscle eno gye tuyita myometrium wasigalako enkovu. Endometrium egenda okugezaako okukwata kuno n'omwana ng'eremererwa aserera buserezi ng'ayitawo. Omwana yakulukuse yampise. Omwana toba mbuto nyazi wawakankula. Tumwebale nnyo okubeerako banna. Tutandise butandisa ate nabaana. Era tugenda kwongera okusomesa bizibu ebituka ku nabaana ebisobola okulemesa okuddamu okuzaala ezzadde. Bannaawe butazaala mesa lugonvu kiruma fa abakyala abambi nabavaako naye fa abakyala ogamba mwami wange bagenda mumutwala bamuzaalire nze nga simuzaalidde. Mubale nnyo mubale ddala okubeerako mukwano Wandege Imaging Center woba otwagadde otukubirako kwezi ennamba ez'essimu niweebuuza oba n'ojjayo ku by'omwana Mr. Lugongo ku kya sikaani awo obwo nange neewulira ng'okozaako amadubala. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama.